Yes, gwakyekuumidde Project Media TV okolera ddala omulimu gw'amaanyi naawe subscribinga naawe sharinga content naawe likinga naawe commentinga ku YouTube channel yaffe wabula nyongera okutegeeza nti genda ne ku Facebook onoonye Project Media News Agency nayo gye tuli tuba tukutuusaako amawulire gonna agosanga wano gye gali n'eri nena wabula nnyo nina kye ngenda okwanjulira maaso awo gwe agoberera Project Media TV 2020 tujja na kipya WhatsApp group eri mu kkubo ejja tugenda kuba tukolera WhatsApp group mugenda okubeera Project Media Family nga tugenda oteekayo amawulire ku YouTube channel yaffe ng'oledde gwe wagafunye dda gwali mu WhatsApp group so mutwegatteko subscribinga yita ne mukwano gwe na subscribinge wabula nga sigenda kulandaga nnyo ng'amawulire amalungi agaliwo ssaawa zino mu music industry ya Uganda y'omuyimbi King Saha yavuddeyo n'apostinga ennyumba eri si nnyumba lulinga lubiri yapostinze yalaze nti entuyo ze zonna ndowooza zigweredde omwo kibwa amaanyi kiraga nti omulimu gwakola wabula agukola agwagala ate agufunamu kuba yapostinze ennyumba yabadde ya nnyumba y'amaanyi yadde tenaggwa naye wabula ennyumba eraga nti y'amaanyi nnyo eri mu ttaka ettaka ddene nnyo King Saha wabula tumuyozaayoza ffe nga Project Media TV tuyozaayoza King Saha okutuuka ku kkula eryo kuba bayimbi batono abakituuseeko ate nga bayimbye ennyimba ez'amaanyi abasinga tubawulira bali mu ntalo wabula guno omwaka 2019 ndoza gubadde gw'abayimbi kubeera n'amayumba oba kulagawo kye bakoze oba kulaga kye bafunye mu mulimu gwabwe kubanga emabegakaawo twalaba Shiba twalaba Helen Lukoma bayimbi bangi abazze boogera ku nnyumba zaabwe olw'ensonga nti omulimu gwe bakola guli mu ssente era ssente bw'ozikwata obulungi era abazikuta obulungi n'abazikozeseza obulungi abazinvestinze bafunyemu naye abamu twabula twetaaga Uganda Music Association gye baagala okukolawo eyo oba eyoledde eriwo eyo yeetaaga eyambe ku bayimbi kubanga abayimbi abamu bawestinga ssente zaabwe ne bamaliriza nga bagenda otuuka ofuna ebizibu nga tebalina bwe bakola ki bwe batandikira ate nga tebalina kye balagawo ate nga bayimbiddewo ebbanga ddene ne King Saha ye yabavuddemu n'abalaga nti nze ssente zange akiri zonna aziraze we zikola ki bwe zibadde zigenda era nga ono muyimbi tumutegedde abadde akubanga ennyimba ez'omukwano ezikwata ku mutima ng'era ennyimba ezo zibadde zaagalwa nnyo abantu y'omuyimbi gw'otasanga nga yeenyigidde mu ntalo y'omuyimbi ng'era yaakola bintu bye akuba music we so yavuddeyo n'alaga ennyumba ye ku Facebook n'agamba nti yena atera okuggwa era bamusabire era ffe nga Project Media TV era oli mu ssaala zaffe tukusabira ennyumba ye ggwe osobola ogiyingira bulungi ndooza tusuubira oba housewarming oba nga ddi kuba ono omuyimbi y'omu ku baavaayo in fact y'omu ku baavaayo naga ajayimbira Bobiwine mu 2021 ekyo kiba ky'amaanyi nnyo okusalawo mu ggwanga lyaffe lino kuba ffenna tukimanyi tukkiririza mu demokurasiya so bw'omuyimbi bw'avaayo n'alonda sayidi gy'ayagala oyimbirako kubanga era sayidi twawulya abayimbi abaliyo nabo gye bali eyo Big Eye tumwogeddeko wano twa King Michael nawo gye bali eyo so neno sayidi ye agambye ajayimbira Bobiwine 2021 Kenzo naye mabegakaawo yagala agenda ayimbira ekiwatule nga 2026 so naye eyo nsalawo ye so tetutagisa bakola kibajajinga however people power bayimbi bagenda basalawo bagenda ku sayidi yaabwe so omawuli agabaddewo geego aga King Saha okwanjula ennyumba ye okugiraga mu butongole nti ennyumba gyali okuzimba ngeri ennyumba nnene eringa hoteeri lulinga lubiri so tukuyozaayoza King Saha wabula gwe atana subscribinga kugamba subscribinga bona subscribinga maaso awo WhatsApp group ejja tugenda kubanga family tugenda kukola WhatsApp group nga amawulire gatuukira awo wennyini mu WhatsApp group osobola okubanga naawe okola ki ogafuna mwebale nnyo mwebalire ddala